kirabika tuteredde bulungi. Nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaaniriza nnyo mu kifo kino ku ASPS Muyire Bible and Politics. Tulinawo bingi bye tugenda okuba nga twogerako leero. Olwaleero zinaku z'omwezi 26 omwezi ogw'E11 omwaka gwa 2024. Nsanyuse nnyo okubalaba. Mwebale okujja, mujja kunsonyiwa nkyayuugayuuga sinaba kuba sitede mu ssaawa naye kasita tubeerawo. Kasita tubeerawo kye kisinga obukulu. Oba tuzze ku mwenda ez'ekiro oba tuzze mmeka, ebisigadde balikebera mu bitabo. Mwe temufaayo. Ekirala bangambye buli omu agamba nti buli ntuna mu ddirisa wano nga mweraliikirira. Nedda bannaaye, temweraliikirira. Temweraliikirira. Nze siri beesige. Nze siri beesige. Omukazi yatugambye waliwo abantu abalimbalimba beesige ne bamugje kasangati ne bamutwala nga beesige tamanyi gy'alaga ne bamukulubeesa paka Kenya nga beesige tamanyi. Wamanze sinze beesige nze tewali basobola kunnimbalimba, tebakibalimba. Era bwaba bakugamba mbu bajja kunnimbalimba mbunze bantwale bantuuseewa. Okay. Olwaleero ngenda kwogera ku tuli mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri sura 15. Tugenda kuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olwasatu mu omusanvu lwe lusembayo. Simanyi batunazisoma zonna. Bwe tunaba tetuzisomye zonna tunasomako kye tusomye. Obubaka bw'eggulo bwasigaddeyo naye nebaza Katonda olw'enjiri ya jjo mwagitegedde nnyo. Naye waliwo we nagendedde ngamba kansooke ngendeko eno ate neesikomawo eno naye genda osome ekitabo kya Zakaliya essula y'omwenda olunyiriri olusembayo olusome olufumiitirizeeko nnyo owulire Bayibuli kyegamba. Katonda bw'ali bayagadde tulikomawo kwolwo olunyiriri. Bayibuli egamba nti abawala ba Uganda bajja kunywa wayini banyirire batereere mu mulembe gwo wayini omusu. Genda yosome ekyo ekigambo ojja kutegeera Bobi Wine kyeki. Eyo enjiri yasigaddeyo kubanga eyesula tetwagimazeyo, twagikomeza wakati ate ne tugenda mu yokubiri ate ne tutasobola kukomawo eno olw'obudde obuba butugoba. Naye waliyo okunywa wayini essaawa yonna temukyerabira ekyo ekintu. Genda osome olunyiriri olusembayo. Ennyiriri ezisembayo zetutasomye baddamu osome essuula eyo yonna ya Zakaliya ogiwulire bulungi. Olwaleero ndi mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essuula 15. Kiki ekiri ku Facebook? Facebook gundi comment nga siziraba siraba comment section yammwe simanyi kikibaddewo. Admin yitawo wano. Okay. Ndi mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essula 15 okuva ku lunyiriri olusooka omaleyo essuula eyo erina ennyiriri 37. Tugenda kuddayo mu kitabo, tugenda kugendako era ne mu kitabo kya Ephesians again. Ephesians chapter 6 from verse 10. Lwe twasomako verse 10 yokka awawali ebyokulwanyisa tulina enjiri gye tugenda okujjawo.
olwaliro ngenda kwogera ku bantu abatutte ebbanga nga bayimiridde nga beekiise mu mazima mu ggwanga Uganda. Waliwo abantu abeekiiseewo ebbanga lyonna okuresistinga amazima n'obwenkanya biremu okutuuka ku bannayuganda. Naye ekiseera kyabwe kyaweddeko. Kale programu eno ekutuusibwako Morini Skin Care. Morini akola ku lususu. Tulina Premium Dental Clinic asangibwa Makerere Kavule okuliraana ekitebe kya Nuupu. Oyitako katono ng'odda e Kampala n'ogenda opposite Total Kavule. Awo ojja kusangawo Premium Dental Clinic. Ajja kukola bulungi nnyo, alina services nnungi ate naawe omuwe ku ssente. Tulina omuzimbi, tulinayo kyebyuma, tulina fumba ku mikolo, transport abeera Sama Uganda. Tulina ne urban plumber bw'oba oyagala services ez'okuwayalinga, ez'okugira ennyumba, byonna plumbing services waali asobola okukikukolerako. Basobola okukolera ennyumba oba kalina kyonna ky'oba oyagala. Kale obulango buwedde. Tugenze mu program. Same tukukulisizaayo mu kkomera. Same the Mighty Family. Same avuddeyo mu kkomera. Mulabyeko era bitambudde nnyo, tukusanyukidde. Kulikayo obusibe bumala ne buggwa. Ate naddala nga oyimiridde ku sayidi ey'amazima. Sigala ku mulamwa nga bulijjo tukwagaliza birungi. Kulikayo nnyo era kulikirayo ddala. Omuwendo ogw'okusasula tujja gusasula, tetulina kyakukola. Buli omu ajja gusasula nga bw'anaasobola. Ebintu ebiriwo ebirala ntandikirewa programu y'olwaleero ng'ennemi okutandika. Twawaliriziddwa okuta. Sanya yabadde ayogera ku programu gye yabadde ng'agamba NUP teyamuyamba, simanyi bamusuula mu ntata tebabayambye biki. Twawaliriziddwa okuta obumu ku butambi bwe tulina mpola twataddeko kamu oluvannyuma lw'okubanga tulina obulala bwe twalekayo. Sanya yali aluka ensawo nga baziteeka ku kitebe, naye bambi ku kitebe nga ku kitebe zitambula mpola nga ate obwetaavu bwe balina bungi. Ne tumuyambako okubanga tukyeta ku social media kubanga ensawo ze buli mu zaali ze ziri awo, naye olw'okumufuula bize, okumumotivatinga n'okumuyimirira naye mu mbeera gye yali ayitamu, twabireeta ku social media ne muyimirira naye ne banne bonna. Era bw'owulira akatambi ako yagamba mugambe pasita atugambire bali abantu baffe bali ab'ebweru ab'omu Amerika batuweyawe akakadde $5,800 oba kakadde. Ndowooza kantu ako mwakawulidde katambudde obudde nnyina bitono ate nga byokwogera nina bingi, sigenda kuba katambi ako naye ku page twakataddeyo katambudde. Nti yali awulira nga akugaba Sanya oyo bw'omugenderera n'ogenderera bwe yali ebweru yali talina busobozi bukwata kakadde. Sigambye nti yali badde mu kkomera, naye nkulaga levo gye twali tutuuseeko ng'ali mu kkomera naye ng'asobola okulagiriza akakadde ate era n'akafuna. So temuggwamu maanyi, njagala beebaza olw'okuyimirira ne Sanya ne banne bonna. With time ekituufu kijja kuvaayo. Tukole ogwaffe era ogwaffe tugukoze mu busobozi bwe tusobodde. Ebitulemye biba bitulemye nga baana b'abantu kuba byonna tetusobola bikola, naye mwebale nnyo, mwebale ddala okuyimirirawo olw'abaana abo era nabo gye bali bakimanyi lwakuba wakyaliwo ebikyabeetoolodde. Katonda nga bw'ali omulamu ayimiridde mu kkubo ly'amazima ajja kiwulira. So akatambi ako twakatadde. Sanya nayogera ebintu bingi, ndi wano ndi munyiivu nnyo ku nsonga ya Sanya
lwaki ndi munyiivu Saanya tannaba kupika kintu kino nga bwe tukyetaaga kubanga Saanya ayogera nga atalina maanyi ebimu ku bintu Saanya bye yayogeddemu ebintu bino ezimu ku blunders ze yakoze ezisinze okunyiiza ennyo Saanya ng'ayogera nga atalina maanyi njagala muziwulire yagambye bw'ati muwulire bulungi A few moments before. Saanya mwe mwatiikinganga obululu because kyemmanyi twalonda oli mukomera bakwata dde. A few moments later. Twakwatibwa ne ba Edi Mutwe. Ekyo kimu. Timu ye Kalangala. Ba Edi Mutwe babakwata setunalonda. Amaziga mpuya gagala kumpitamu. Twakwatibwa ne Nubianili Edi Mutwe ne Badani Magiki. Kyagulanyi yakolesa omukisa okuba kwaliko basajja b'ekkungwe. N'agenda n'ayogera ne gavumenti. Ne bata abantu baabo ab'omuzinzi. Gwe n'osigalayo. Naina milioni 2 ezampebwa ku kitebe. Nengula ebipiira nembiwa abaana buli kipiira twali tukikubira emitwalo 5. After. Jampa milioni 3. Oyogera nga atalina maanyi. Sali 3. Before. Kyagulanyi. Naina abavubuka. Saanya tiimu. Bagita tiimu Saanya. Eyo infantry. Tiimu. Kakati tiimu eyo okugiyita Saanya. Nerinnya okunkalako lyali lyaku. Eringa gaali kusaanya nti tulumba lumu. Lokechi. Twali mu kabinja akayitibwa bali. Oyogera nga atalina maanyi. Ekigendererwa kyaffe ekikulu twagenderera kumaamula ku gavumenti. Mwali mu kabinja nga bakayita batya? Twalina akabinja kaffe nga katambula eggwanga lyonna era oba walabako obwegugungo bwali mu 2 fe abaali emabega w'obwegugungo obwo kobola nga bwasaasaana nga tuli mu kabinja kaffe omwana tannaba kupika kintu ono. Ekigendererwa kyaffe ekikulu kulaba nga tumaamulako gavumenti ya Museveni naffe tweyagalire mu nsi ensuubizi. Saanya ayogera nga atalina maanyi. Saanya naawe olimba. Saanya pika ekintu kibulamu. Twateesa ebintu birala oyogera birala. Saanya yongera opika ekintu. Ulira Saanya yali komanda nga alina battalion nga bagiyita battalion Saanya weetuuka bweti oyinza okugamba nti River Nyamwamba yayiseewo nga komanda waayo bamuyita Saanya era nga bagiyita tiimu Saanya. Ate agamba yali mu tiimu bali kakati Saanya wali mu tiimu mmeka wali mu battalion mmeka toyinza kubeera tosobola kubeera mu battalion 2 omuntu omu. Olaba nange Saanya ayogera nga atalina maanyi. Yaweebwa milioni 2 agenda akola ekintu naye ajjukira bamukwatira e Kalangala nga tetunnalonda ne bajjayo bano ba Edi Mutwe Saanya n'asigala mu kkomera. Naye Saanya n'avaayo n'ajja n'alonda ng'ate ne ba Edi Mutwe tebaalonda naye ate ye yalonda. Banange omwana ayogera nga atalina maanyi Mukama. Tuyambe ku Saanya. Saanya yongera opika ekintu kibulamu. Saanya pika kuba ekintu ffe tuli mabega bane tuwagire Saanya. Mbegayiridde bannange Saanya temumulyamu lukwe bantu bange. Bannange Saanya yongera opika ekintu kibulamu. Ulira Saanya olwavudde awo. Saanya yali ayina mbuye ne bagenda ne batiikinga obululu. Kati njagala mbuuze. Polling station kyeyo eyavaako obululu milioni 2. Kubanga mwasulawo ne mutiikinga obululu bwavaawo butya okuyingira mu Electoral Commission ebubale. Polling station kyeyo mu Uganda erina abantu milioni 2 nga Electoral Commission esobola okubala. Era baani abasayiningako nga ba polling gundi ba presiding officers. Ba presiding officers kyaba abasayiningako. Mwakuba abawagizi ba NRM bawagizi kyaba abatawaaba
kuba tetwawulirako ku musango nti waliwo abawagizi ba NRM abakubiddwa. Bawagizi ba NRM kyaba abagumiikiriza be mwakuba ne batawaaba ne batayogera okulonda ne kugenda mu maaso ng'abamawulire tebabikavalinze ne bitayogerwako. Saanya wali ludda waawo. Ekirala bwe baba nga bakwatira Kalangala wavaayo ddyo gy'olonda ate noddayo waddayo otya. Kyagulanyi ye yawandikira ab'amakomera bakutojjo ojje olonde, ab'amakomera be bakuleeta olonde, watoloka noddayo. Oba bannange Saanya ekintu kino kibula mu Saanya mukwano. Lwaki oyogera nga atalina maanyi? Omwana ayogera nga atalina maanyi. Bannange Saanya pika ekintu milioni 2 milioni 3 ezo 5 mu lunaku lumu NUP nekuba batugambe eyo NUP tegaba ssente bakodo sebo gwa bajjamu ne milioni 5 mu lunaku lumu. Oli mu tiimu Saanya ate oli mu tiimu bali ne poliisi tekyogerangako nti waliwo akabinja ketunonya ke bayita tiimu Saanya, waliwo akabinja ketunonya ke bayita tiimu bali naye bannange Saanya ekintu kino kyongeremu amaanyi. Saanya nkukakasa ogenda Saanyawo Museveni. Gwe yogera ebintu byonna by'osanze. Mukama yagamba Ezekiel ddya buli ky'osanze. Gwe ddya buli ekiri mu maaso go, gwe ddya omuzingo, gwe ddya combination of everything. Saanya yogera buli kintu kyonna kyoyagala okwogera. Saanya yongeramu amaanyi. Gwe dda olowooze mbuno tuli mu kusaaba. Wano webyatuuse Saanya tossa mukono. Eyo nga tuvuddeyo, Mpuuga yawaabiddwa omusango. Mpuuga yabba ssente z'Abannayuganda. Alina omusango mu Bannayuganda. Buli waayita erinnya Bannayuganda baalyerabira bamuyita 5-5. Oluvannyuma lwa Mpuuga okumala okutubba ssente 5-5 atubbye. Kakati ate abadde ali awo bamuwaabidde mu kkooti ya Ekereziya omusango gw'obwenzi adalutale. Kakati munnange alina abakazi abalala kyokka alyawuuka lisitiya n'agenda n'asembera ku mmeeza entukuvu ng'ava mu bwenzi azuuza kabootongo mu Ekereziya n'enziku okuva ewa Joyce Baagala n'abakazi abalala. Kati bamuwaabidde mu Ekereziya omusango bagusindise wa Ssaabasumba. Ssaabasumba atule mu musango gwa Mpuuga okulaba nga ebintu bino bigonjoolwa. Mpuuga ayitiriza obwenzi asiiga abantu kabootongo. Era kakati Ssaabasumba yagenda otuula mu musango guno. Era Ekereziya ekakasizza okufuna omusango guno. Mpuuga omusango bwe gumusinga agenda kusesema Ukalisitiya zaalidde nga kyokka atambulira mu bwenzi. Naye nga bafaaza bamusembeza. Nga tannaba bbira bujja bbiraba. Omusango bagusindise wa Ssaabasumba. Naye Mpuuga Ssaabasumba kino kankyogere. Ssaabasumba tulinze okulaba omusango ogwo Ekereziya bwegenda okugusala. Tukulinze tulabe bwegenda okugusala. Mpuuga bwe yali ategeka okusaba kwawa osimanyi Thanksgiving ye Masaka eyo yali atwejirirako yenna nga ye Masaka ng'eggongolo siba akawero. Mbu simanyi enguudo zonna ziva Mbale kudda Masaka. Ssaabasumba yali agenda okubeera omugenyi omukulu lwakuba twamukaliramu wano social media nekwata omuliro. Ssaabasumba n'atagenda. Naye Mpuuga bwe yali asindika invitation card kwogwo omukolo yateekamu milioni 10 weewaawo mu Mukama waffe Yesu. Ate bw'olaba ndayira ng'ayita Ssaabasumba okubeera ye Masaka. Ssaabasumba n'akakasa nti ajja beerayo mu Thanksgiving. Mu invitation yateekamu transport wa milioni 10. Ssaabasumba semwogerere weewaawo. Kati katulinde tulabe ekyo tekikwatagana na musango, naye tubadde twebaza Mpuuga okubanga ateekamu transport to facilitate the man of God. Kati katulinde ate ekigenda okubeera mu musango. Mpuuga mumuwaze Ukalisitiya, mwononya watukuvu wa watukuvu. Mumenya amateeka ga Ukalisitiya. Wano mwamenya Ukalisitiya amateeka ne musembeza gundi.
ani supiika ekereziya mumenya ekereziya eyo lekanveeyo wamma eyo lekanveeyo abantu b'essese mu bizinga by'essese mu kitundu kye nayogedde eggulo kye bayita Bumanje bakakasizza nti waliyo empuku gye ziri ku kizinga Kalangala mu kizinga kye bayita Buggala bakakasizza nti empuku gye ziri sirinnyangako ssese nange Empoma satellite tenjokesangako bakakasizza nti empuku gye ziri eyo yewali beesi ya kaka inayo ne woteeri ne biiki nti empuku gye ziri kati olunaku lwanca okutambula saanya okutambula okukwata ebintu ebyo waliyo boxi z'amasasi eziri eyo kakati Museveni mugende munoneyo boxi zammwe kimpowooze ensereme kumanya oba mutwale eyo saanyaazi balage ensi yerolere nti Kyagulanyi ddala muyeekera mugende waliwa Ennakirebe mujjeyo ebiriyo ne Kalangala ne Nakasongola kati ensi ekakasize ddala Kyagulanyi ono mutujju muyeekera naye bwe muba temubitujjiddeeyo bitulaga tukyali ne Kyagulanyi bwe muba mwagala tumukyawe muleete ebizibiti ebyo ffe tuveeyo wa Kyagulanyi ate munnange nze naayokebwa amawulire nze mbawagira wamma mugende mu bisokonkoleyo mu bireeti waliwo amawulire mangi nnyo ebimu njagala mbiyitemu ebimu twabyogeddeko eggulo ekimu ku kiriwo nabagambye nti Museveni anoonya ali mu kuzimba opposition ijja n'asobola okukkaanya nayo oluvannyuma lwa opposition gye yali azimbye okubeera dismantled by NUP and His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda bonna okubanga munda mu bo mulimu enkyukakyuka nabataputidde akantu akali mu audio z'abeesige nga batagetinga bantu ng'agamba abavubuka bali united bali wamu akakantu si katono bw'olaba ebintu ebiriwo gyonna baleetedde secretariats engeri Museveni gy'ayagala okukola Museveni yalwala dementia kati omuntu bw'alwala dementia simanyi dementia yeerabira ebiriwo naye abajjukira ebyemabega kati Museveni tosobola kumwapulodingako oba kudownloadingako software mupya akyali mu software omukadde ow'ekinana gwe yakola banne nti bwe baamala okufumita abakyala ebiti entebe n'ennansana nga batta ne basuulawo abakyala kati ayagala bisiba ku Kyagulanyi nga bwe yabikola mu gy'ekinana ku Obote n'Amini dementia bwe yatema abantu ebijambiye e Masaka ne mu Buganda ayagala biteeka ku His Excellency Kyagulanyi nga bwe yabikola ku Amini n'Obote dementia ajjukira biri tamanyi nti omulembe guno enkola y'omulembe guno tagijjukira dementia bw'oba olina dementia software omupya tasobola kutuula ku mutwe gwo software omupya tasobola kutuula edda wabangawo bigundi wabangawo gundi computer nga ziringanga zi TV ziri ez'ekibuto ng'otuuka mu ruumu yonna ng'eringa erimu ennyanyagize lwendasooka okubiraba nga nzize okusoma senior 1 awe gaba Kumarafa High School nga ndaba nga bogena mu ofisi ya Baasa
office ya headmaster wona waliwo ningamba bana abatunula ku TV enjerere etaliiko kintu balaba ki ngezako ntunula endabe nga siraba kye balaba ningali bannaye ate omuntu olusoma agwa ddala ngekerere ningamba bano abantu banyumirwa kutunula ku screen njerere oba kati olwaleero omuntu bawula bannange Museveni yasigaddeyo mu bikompyuta biri ebyekibuto wowe maama nnyabo wammeyo leka nveeyo nze emboozi eyange mpanvu bannaye ndi bawandiikira katabo wamawulira kati dimensha yatawaanya Museveni kati ayagala okukwata ebintu byonna bye yakola abisibe ku His Excellency Kyagulanyi kubanga yabeera mu mulembe gwe yalimbalimba n'awaayiriza bannene babikkiriza lowooza tujja bikkiriza Kyagulanyi buli wabeera wabaawo kamera talina kye yali akoledde mu nzikiza emirimu gyonna egy'ebyobufuzi agikolera mu kamera kati temulina mmwe kye mutugamba naye Museveni ebintu bigenda byanifolodinga bimuddira nababuulira wano nababuulira Museveni bwe yakola saddaka nga yakalinnya mu State House saddaka eyali ey'Abanyarwanda ba Virgins eyali ey'aba Virgins be yali agatta n'omusaayi gwa Uganda n'ogwa Rwanda ne wabaawo omuwala adduka ekikomyewo ku Olivia Lutaya yabikola mu 87 eyo saddaka yagikola 87 omuvubuka omu n'addusa omuwala n'amukweka n'amuyisa e Rwanda n'amukweka e Burundi era omuvubuka oyo ne bazaala omwana olwo olubuto abaali wano mubijjukira omuwala yasooka kubanga yaleeta abawala 3 n'abawa abavubuka 3 omuwala yasooka bwe yalumwa okuzaala nga bonna ne bafuna embuto bwe yalumwa okuzaala State House negamba bannange ate State House siye mutute simanyi okuzaala bwe yagenda teyadda n'owookubiri bwe yagenda teyadda owookusatu n'agamba waliwo ekitali kituufu kuba yali ababawadde nga tababuulidde kiki kyayagala ku bantu bano ono owuwe teyamulinda kutuuka kulumwa kuzaala mwana yamuddusa n'amuyisa e Rwanda n'amukweka e Burundi n'azaala omwana n'akula n'akomawo e Uganda n'asoma omwana oyo DPC mu Uganda nkiddamu oyo omwana DPC mu kitundu ekimu mu Uganda enziruka y'omwana Olivia Lutaya gye yadduse tugenda gisomako emirundi mingi nnyo mu politics ne mu nsi ey'omwoyo waliwo omuwala waliwo saddaka yatoloka ku Museveni omusawo n'amugamba oyo ebiro bwe biridda bigenda kukukyukira Uganda eritoloka mu mukono gwo ebyo nabyogera 2021 sibyerabiranga kati wulira Museveni alwana okuddamu okukola opposition yeyiye okujjamu opposition ey'Abannayuganda eyaddala kyova olaba abantu bonna be tubadde twogerako baali mu kuzimba bonna bali mu miguwa kati wulire kiri ku Alien Skin bateekateeka batandise structures ez'abantu nga esente zigenda weebwa Bebekulu okola structures mu ghetto Alien Skin lwanaava mu komera okustominga enguudo zonna okulaga nti Alien Skin w'amaanyi boda amafuta bagenda kuganywa ku State Oil bagala boda emitwalo ngeegi ez'okwaniriza Alien Skin ng'ava mu komera akomewo mu mawulire bakowokateeka Kenzo ne Bebekulu be bakutte eyo gundi
ebyo abaana byolaba simanyi buno basazeeko enviiri simanyi bamaze okumobilizinga basazeeko kooti mwe baana mwe musobola okumobilizinga okusinga ekereziya n'ensambya emobilizinga olabe okimanyi obukatuliki kati ne bumala buyita obukatuliki bw'e Kenya mubalaba wano enamugongo eyo ekereziya eyina obusobozi obuyita abantu miliyoni 6 mu ssaawa 2 mobilizing muli bameka ekereziya eyina obusobozi obumobilizinga miliyoni 6 ez'abantu mu ssaawa ezi nga tolina woyisa kigere mu Kampala naye byonna byabufuzi guno ebisango byona omwana babifudde byabufuzi wulira lwagenda ovaayo bebe kulu bagenda kumobilizinga mu ghetto ababodaboda bagenda bawa ssente n'amafuta gabwerere era bakuganywera ku site oil ono asobole okudda mu pule afune amawulire kuba amawulire abadde yagwa Semakadde ali mu miguwa Semakadde ali mu miguwa Besigye ali mu miguwa Alien Skin ali mu miguwa opposition ye gyayagala okuzza ayagalaze opposition ye ng'erinako n'abalala kubanga eno yaffe mwekambabuulire Museveni abadde ebbanga lyonna opposition yegoba Museveni nga opposition yebera fire brigade nga Museveni akuma omuliro opposition nezikiza nga bogwe mulimu gwabwe okutuusa Uganda lwe yakula nekola ekyayo kati Museveni ye fire brigade Museveni ali mu defensive kati bino byowulira bino Museveni ali mu kulwana ku defendinga na kwe defendinga bino A few moments before. Sanya mwatikinga obululu because kyemmanyi twalonda oli mukomera bakwata dde awo ne yeetakulawo A few moments later. twakwatibwa ne ba Edi Mutwe ekyo kye bayita defensive tiimu y'ekalangala njagala ntegeeze eggwanga amaziga mpuya gagala kumpitamu naye Edi Mutwe nga teyalonda twakwatibwa ne Nubiyaniri Edi Mutwe ate bo tebalonda ne banne baddaani magiki ate gwe walonda yakolesa omukisa okuba kwaliko basajja b'ekkungwe n'agenda n'ayogera ne gavumenti ne bata abantu olabye kye bayita defensive kati olabye kye bayita defensive nengula ebipiira nembiwa abaana buli kipiira twali tukikumira emitwalo 5 After. jampa miliyoni 3 ate nga yasoose bbiri nze kati ziri 3 zaali 3 Before. kungu Kyagulanyi ekintu kino kibulamu nalina abavubuka saanya tiimu bagita tiimu saanya ekyo kye bayita defensive tiimu kakati tiimu eyo okugiyita saanya nerinnya okunkalako lyali eringa gaali kusaanyawo nti ffe tulumba lumu owulidde bwe yeetaddeko obwebindu twali mu kabinja akayitibwa bali nga tugenderera ekigendererwa kyaffe ekikulu twagenderera kumaamula ku gavumenti mwali mu kabinja nga bakayita batya twalina akabinja kaffe nga katambula eggwanga lyonna era oba walabako obwegugungo bwali mu 2 ffe abaali emabega w'obwegugungo obwo kobola nga bwasaasaana nga tuli mu kabinja kaffe akabali ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu kulaba nga tumaamulako gavumenti ya Museveni naffe tweyagalire mu nsi ensuubizi ekyo kye bayita defensive abasajja bwe bakulumba otandika kuba paaka mpya paaka nkadde bwe gujja bw'ogudiimula tu kubanga abasajja babanyigiriza bali eno wammwe okabala bukabazi kati Museveni yatandise kukabala kati penalty ziri awo ekyo nakibagamba tetukkiriza Museveni tuleeta mu wingi yaffe mu box yaffe tumutwale tuguzanyire mu box ye
omupiira gusigala awo gusigala eyo gye guba gusigala tuzanyira mu bokisi ye simu yaffe awo wetuli labayo ebimu ku biriwo anti banoonya nnyo okulaba mbu bano beekalakasiza mbu olw'okuba babagamba amazima defensive nawe oli mukulembeze ng'abalala era tukusaba komyawo ebigambo byo ebyamazima wowira mbuno gye n'omuweezi ne bebeekalakasa tebabimanyi mbuno gye n'omuweezi tumutwala ekiwandiiko kyaffe era tukwegayiridde defensive muhozi musiru nkiddamu ate musiru nga kitaawe nyina gwe nali simanyi nyina yo simumanyi naye musiru oyo omwana musiru olaba ajjawo paredi y'amagye mbu CDF defensive bino tebinnagwa era tubawadde ensale ey'ennaku z'omwezi oyo nno ekisanja ekiwedde yali wa NRM oyo Dr. Besigye bw'aba nga tavudde mu komera mugenda kola kutandika emirimu gyaffe wakati nga tetunnakyawa Museveni twasooka kukyawa mmwe bakutte ebipande ebibaddeko obubaka obulaga obutali mu mativu nammwe mwe bamukubazaakayo olekera ekitebe mwe bamukubazaakayo okutwalayo ekiwandiiko omuli okwemulugunya kwabwe ku ngeri bannaabwe gye oyo ekisanja ekiwedde ewaabwe yayambalanga yero mwe bamukubazaakayo nga bino byonna bigenda mu maaso poliisi ebadde yagumbye edda ku luguudo lwa Katonga era n'akataayi tekasaze laba arrest semujulanda ne basemujulanda banaye bantwala waliwo vidiyo omunyankole yabadde ayogerera gundi firimu awo n'amulaba kati we yamulabye olaba enyonyi n'enyonyi n'emulaba abadde katuuse dda era nga wano poliisi erabiddwako ng'esindiikiriza omu ku omu okuyingira mu kamotoka kano nga waliwo n'abawuliddwako nga balaajana mweraba awo ni bamulaba awo niwe bamulabye olabye enyonyi nayo nemulaba oluvannyuma kati bano n'agamba bawolekerwako ne tugende kabangali ya poliisi era naffe tubagoberedde okukakkana nga basibidde ku poliisi ya CPS mu Kampala ku CPS Museveni afaitinga kudda mu opposition okwongera okutangaaza ekiswa omanyi lwaki bagambe ekigambo nti gundi yagudde mu nnabe waliwo obuwuka babuyita nnabe buba bweru buba ng'ensanafu oba ng'enkuyege gundi buba bumyufu nga bulinga tebutuuka ku nsanafu na nkuyege naye nga buli awo bwe buyingira mu kiswa kifuluka era bagamba ekiswa okufuluka kasa kiyingira mu nnabe ng'enkuyege zijja mu nnamunswa nga zigenda zizimba ekiswa ekirala kati kino ekiswa kisigala kifulufu nabe yayingira mu opposition ya Museveni oba eye Uganda ziri enkuyege za Museveni bye yali ataddewo ne bigenda opposition ya Museveni nesaanawo alwana kati kuteekawo ekiswa ekirala kyayagala okuzimbirako Besigye PPF simanyi biki ba oboyo amuli ati bali bamaze okulega ku buyinza ne bannandala mafaabi nga tebakyasobola kuzza Besigye mu game bali balina okukutuka Besigye akole ekirala kubanga Museveni namuziga olujegere fuluweero n'olujegere Besigye ne Museveni tebeeta
gema nnyo olujegere mwe lutambuliramu Besigye ng'alina okukola ekibiina ekirala ajja abakubira essimu halo oba kola omwali temukyajinze ne mutabaddamu kati bazanya komedi banoonya kati okulaba we bayita awo n'amulaba kati kwe yamulaba Besigye mwewummuzeeko ffe temutumanyiira daba bano yongerayo omuyimbi Mulwana Patrick abasinga gwe mumanyi nga Alien Skin n'abalala bebasobedde era ng'olunaku olwaleero omulamuzi wa kkooti esookerwako Makindye Esther Dikini ng'ono yali mu mitambo egy'omusango guno abasomedde emisango emirala 3 okuli ogw'okukuba omukomi ku ddwaliro ly'Ensambya ssaako n'okukuba omusawo ku ddwaliro ly'erimu. Alien Skin asobeddwa wadde nga emisango gino agyeganye bw'atyo omulamuzi omusango n'akwongezaayo. awo n'amulaba omuyimbi Mulwana Patrick amanyikiddwa nga Alien Skin ne Kanyama wa Mukuma Mugabe Julius bakomezeddwa olwaliro mu kkooti esookerwako Makindye okuva mu kkomerero gye basindikira omulamuzi Esther Dikini ku misango egy'okubba essimu waleti n'ebintu ebirala. Mulwana Patrick Mugabe Julius n'abalala ennaku z'omwezi 19 omwezi gwe 11 omwaka 2024 ku ddwaliro lya St Francis Ensambya lisangibwa mu Makindye yena akantu kenjagalawo ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune ku Odongo Alex. naye mujjukire yabadde akomyewo ku production warrant nga ze kusaba beyiro ate ne bamusomera emisango emirala era nga kkooti ebadde ekubyeko obugule bano omulamuzi azzeemu okubasomera emisango emirala 3 okuli okuba abasawo 2 n'omukumi ku ddwaliro ly'Ensambya nga kati kitegeerekese nti bali ku ndiri. balina n'esikaani y'obwongo awo ne bamulaba kati kwe yamulabye n'agenda abawabira emisango gino bagyeganye era nga wano dde olwabi lubulidde kkooti eno nga bwe wakyaliwo abalala 18 bakyanoonyezebwa bavunaanibwe emisango gye gimu. bannamateeka bavunaanwa bagezezzaako okusabira abantu baabwe beeyimirwe kakalu ka kkooti kyokka ng'omuwabi wa gavumenti okusaba kwabwe okubyemu ebituli n'ategeeza nti bakyalina abamu ku bavunaanibwa abatalinakwatibwa abasoba mu 18 nga n'okunoonyereza ku misango gino tekunnaggwa nti singa bakugula kukulumya mutwe okunoonyereza kuno baazaalibwa kukulumya mutwe and said it will make a decision on Thursday. That will be 28th. That is 2 days from now. So the grounds that we make a bail application are that every person is presumed to be innocent until he either pleads guilty or is proven to be guilty. akantu kenjagala kalage tusabira nti awo bagira bamutamu banaba baleese obujulizi obutuufu ddala kkooti esala omusango ng'esinziira ku njuyi zonna. Nsaba kkooti etubeere ya kisa bagulantike bbeero kubanga bbeero eri mu mateeka eweebwa buli muntu yenna abeera akisabye ate munnayuganda. baakugula kukulumya mutwe ojja kakasa ako okalabye olaba bwe bamukolera amawulire mbu wakabi nnyo era tayinza kulinda banne ye ne bamutwalira mu kawangali mbu abawagizi be babadde basazeeko kakati ne bakwata ne bamuddusa ye ne bamutwala yekka ne bamuzaayo eruzira bamukolera linnya n'amaanyi. Ebyo kambiveeko kubanga n'amulaba kwe yamulaba n'amutunuulira. Banange vijjo oli anyumisizza firimu eri n'akamala bukamazi. Eyo n'envaayo ngenze kuggulira eddala dirino najja wano ne mbagamba ekituleetera okudda eri Katonda kuba waliyo ebintu bibiri. Bw'oba okoze bubi ogenda mu ggeyeena, bw'oba okoze bulungi ogenda mu ggulu. Mu nsi wano bw'oba otambula manya waliyo ebintu ebi bw'oba toli wa Katonda oli wa sitaani. Bw'oba toligenda mu jjana oligenda mu ggeyeena. Kati byokola bye bikulambika wa gy'olaga. Mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nabagamba waliyo ebintu ebi oli n'abanyigiriza oba ne be banyigiriza.
teri kirala. Abanyigirizibwa baatuula ne beegattira awantu awo Besigye ye yayogeddewo. Besigye akimanyi. Kati bolaba abalinga abakuriyetinga ekyokusatu balina banyigiriza. Engabana yaganye. Nze omukole gaali ebweru w'eggwanga mbadde updatinga ne mbagamba olwaliro kibadde bwe kiti balidde ssente bwe ziti balidde ssente bwe ziti. Bakola omukago mu January ne bakola omukago omulala nga gwakulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu, kulwanyisa nkyukakyuka n'ennuupu. Gwe gwali omutwe omukulu gw'omukago guno. Engabana yaganye ffe bulijjo tuba updatinga lunaku kuno ne kakati ebigenda mu maaso mu nkambi ya Mpuuga mbimanyi mbirina era mbimanyi mbimanya buli lunaku naye saagala kufuuka publicity gyali. Nze simuwa publicity nga yandyako ebitaano bye yampa ku bitaano bye ndyo sikyaddamu saagala kumanyirawo nabaye wamme Engabana yaganye. Kati bannakibiina ki National Economic Empowerment Dialogue NED balangiridde nti baakuva mu mukago ogwa Holy Alliance nga guno gwe gugatta ebibiina ebyenjawulo bakola Holy Alliance. President w'ekibiina kino Joseph Kabuleta agamba nti omukago guno gwava dda ku mulamwa ogw'okuleeta enkyukakyuka era nti n'ekiwaayo ekya DP Block bazzenga bakola okusalawo nga tebeebuuzizza ku bannaabwe nga bwe bali mu kibiina kino ekitaba abo bonna abali ku ludda oluvuganya kibawaliriza okuba nga ate bakyabulira. Katubirabe. Mu Mukutula Nsanja w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 27 ebibiina bino ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okwali ekya JEMA, NED, SDP, CPSAK ekiwayi kya DP Block batte omukago okukolera wamu okuleeta enkyukakyuka mu by'obukulembeze kukolera wamu kulwanyisa nnuupu ne bagutuuma Whole Alliance. Omukago guno gwali gugendereddwamu okutakabanira enkyukakyuka ey'emirembe lubega mukako mujja muwulira ne Mabike oyo omulungi Mabike kasaako ensonga endala nnyingi zonna nga zeekuusa ku ky'okukyusa obukulembeze. Kyokka ng'enkolagana y'ebibiina bino yaba abasajja abazeeyi abaali badde bakola ebintu eby'amagezi bagenze kululunkana mujja kufiira mu kabenje ka byayoja bazikumye bazikuliddeko zimanya kati iffe twazimanyirawo nti ekiro bafunye ssente wayogera wulira kakati nze Kabuleta tosobola kuntundira mu nyumba wulira bannaye Mpuuga yatendese obubbi mu byobufuzi laba omujasitaja laba omusajja laba omujasitaja ate bwe tugenda alinga kakwerege kurege ekigendererwa kyennyini ekyokukolera awamu ffe ng'abasippi akakwerege kurege abo mujasitaja kakwerege kurege akulira ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Economic Empowerment Dialogue Joseph Kabuleta agamba akoyo bwannakyemalira bannakiwayi kya DP Block bwe balina mu mukago guno ne batuuka n'okusalawo ebintu ebyenkiza awatali kubeebuuzaako. Engabana yagambye abamu ku ffe ne batandika okukola decisions nga tebasoose kwebuuza kukola ensonga ezandetera okuganja Alliance kagira giteeka eri kati nja kwogera bya NED batandise okukola decisions okuva lwewakomba engato ya engundi engato ya mbonye amagezi toyina laba ebintu ebyavudde mu mukago mbisoma mu mawulire. Kabuleta agamba ezimu ku nsonga endala eziviiriddeko ekibiina ky'okwabulira omukago guno be banne be bagutandika obutamanya makulu gaagwo era nti n'ensimbi ezigambibwa okuva mu gavumenti ya NRM babaliddeko ssente ekyalemesezza emikago gino okukolera awamu. Kino pulezidenti w'ekibiina kya Conservative Party Ken Lukyams Daman naye agamba y'emu ku nsonga eyamuwaliriza okwabulira omukago guno. Ssente za Museveni ze zisinga okulemesa ebikago kati bw'ategeera nti bamala zikuma ajja kugenda awe Kabuleta ssente oyingira omukago agamba akufunye bajja kutundiramu omwo mulengo omukago gwonna yes omujasitaja ogwerimbika kuregwe ujjeyo ssente kizibu nnyo omukago gw'okwangaala kubanga abantu balowooza nti naye gw'onoobera mu nikago gwe walina mu red card gwe wuuyo simanyi musuubi gwe wuuyo simanyi mwani kusoboza kwamaanya era ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu kukolera wamu okuleeta enkyukakyuka eyayanirwa bannayuganda. Dennis Ntege, BBS Telefina okuva wano.
ku ASP. Nze mbadde mba updatinga nga nti ekiro bafunye ssente okuva mu January mbuhola alliance. Hola alliance erimu ababbi nabagamba eyo teri holi eyo nayo ababbi. Kati ono Kabuleta alinze ssente n'alinda ssente alaba Lubega Mukaakwa ayongera kugejja Lubega Mukaakwa ageze muganda wange babadde era ku bitebe byabwe bikambalageko wano. Babaddeyo ku bitebe byabwe nkugambye basombye abantu. Laba Lubega Mukaakwa obalabi muri mwaka yimba kajja kundetera strike. From the moment eyo je wanonda ne bakwata obutebe mbwolwo bajanjawaza ekintu nga bwe bayita mpuuga bye byabaddeyo. Laba fake ali awo gwo mumanyi. Fake ali awo mumanyi. Tewali kigenda maaso wa mpuuga kyesimanyi nsirika busirisi. Mbu bali mu kugira mpuuga kati engabana bwe yaganye Lubega Mukaakwa adduse ani Kabuleta adduse. Walolabyeko Kabuleta nga ajja mu Nuupu obanga ali nnyo ne Nuupu nti obaze ne bwe bamuyita tajja waayi bamuteeka waawo olw'ensonga. Kakati Lubega Mukaakwa yamuliddeko omusimbi kati ali wanaavulungutana mbuye tosobola mutunda tosobola mutundiramu. Bonna bakolera Museveni azimba opposition eyiye kubanga ayagala akoleyo ekiswa kubanga kiri kyayingiramu nabe wa Nuupu ayambala kakofiira kamyufu. Ebitunga nina bingi eyo nvuddeyo. Tujagenda tubibagamba ife bayita abakwerege tubyogera ne tubabulya tuba updatinga lunaku ku lunaku ne tubagamba olwaleero kino kye kyabaddeyo olwaleero kino kye kibaddeyo. Kakati baabo kakati njagala owulire lino eggulire. Musajja obadde ki? Kozi nakendezeza. Ibadde Fudemba mu Lusozi Elgon. Kati egombolola 7 mu disitulikiti ey'Ebutalejja ze zitubidde mu mataba oluvannyuma lw'omugga Manafwa okubooga nga kino kiva ku nkuba ebadde Fudemba mu Lusozi Elgon ensangi zino. Enguudo nnyingi zisaliddwako ekiviiriddeko n'abayizi abamu okusobwa ebigezo ebibayisa okudda mu bibiina ebirala era tukitegedde nti waliwo n'ebirime ebitandise okwonooneka ssaako n'okuvundira mu nnimiro ssaako ne mu materekero g'emmere ag'enjawulo. Embeera bw'eti bwefaana ku lutindo lwa Manafa olusangibwa ku luguudo oluva Mbale okudda e Butalejja. Okuyita ku lutindo luno mu kiseera kino kuba kutunda mwoyo ngambira ensanafu olw'amaanyi g'amazzi g'omugga Manafa era nga waliwo n'abavubuka abagufudde omugano okuyamba ku bantu ssekinnoomu n'abo abalina ebyamaguzi okusala nga buli omu babadde bamusoloza wakati w'2,500 kati laba amazzi gazze mu bungi abantu bagenze ente z'abantu zigenze ennyumba abantu bafiiriddwa nnyumba laba abantu nga batambula mukama wange kuba wetuli amazzi gatukuba bwona ogenda wasanya obanga tamanyi kuvuga gakutwaliramu eri musege ate MP bagamba tebatukoledde wali ne Butalejja bakoze ebiki bino negonga ebalira walawe tulimu kati lino kuba ki kati omusajja anagula akapiki kange nkayisiza mu mazzi akapiki kafudde Pulezidenti Museveni tulowoozeeko naafe tuli bana Uganda. Embeera eno okusinga evudde ku nkuba ey'amaanyi efudde mba mu bitundu bya Elgon nga kyavuddeko omugga guno okuwaguza. Naye tusuubira nti ku
olw'okusinziira ku kye tujja tulaba olw'ekibeerangawo buli amazzi gano egatuukira ku level eno bwe gati okutegeeza enkuba eba etuuse ku ntiiko yaayo so tusuubira tomanya byakatonda bizibu nti gayinza okuba nga mu wiiki nga 2 gajja kuba kakengedde tusuubira kuba bwetyo tubadde tubeera kati olaba nga gajjudde oba gabooze kumenya nti tuli twolekedde kati kunti wetwogeranga n'amagombolola agawera 7 mu disitulikiti y'e Butalejja okuli Hamitu, Mazimasa, Kakyongazi, Budumba, Nawanjovu ne tawuni kanso y'e Butalejja gonna gasaliddwako amataba. Ebirime bingi omuli omuceere, ebijanjaalo, muwogo, kasooli, ennyaanya n'ebirala bitandise okwonoonekera n'okuvundira ku misiri ko ne materekera ag'enjawulo mu kitundu kino olw'amataba gano. Abantu tubasuubira okulwala endwadde eziva mu mazzi okwo nga toggyeeko nsiri nti omusujja gujja kweyongera, typhoid tumusuubira. Gamaze okugenda n'ebirime byonna, lumonde, kasooli, bijanjalo, musojja, byonna bigenze. Amazzi gatuliddeko emmere, amazzi gajja negatuutako ebintu byonna bivunze, temuli lumonde wasulamu amazzi mulundi lunaku lumu ng'avunda yena. Waliwo okutya mu batuuze nti embeera eno egenda kuteeka bangi mu katyabaga k'okufuna endwadde eziva ku bukyafu. Abaana okufa, obulwadde bujja mu mazzi omwo ne bukosa abaana. Gatuli bubi n'abaana ebigere bivunda. Oyo mama wa Ddombo era obiraba tuli bubi ebigere bituvundeko. Mama wa Ddombo avunze ebigere gatuli bubi mu nju. Tukitegedde nti waliwo n'abayizi abasubidde okukola ebigezo olw'amazzi okusalako enguudo mwe bayita okujja ku ssomero naggwaawo era wulira akantu ako naakalaba. Waliwo akantu kemba ate saakategese. Waliwo omusajja yagamba waliwo omusajja omu bamuyita Abedi Bwanika. Abedi Bwanika yagamba nti ekizibu kya Buganda esembye nnyo emabega kubanga mu bitundu byonna Buganda eronda bubi. Ebitundu ebirala kye biva bitusinga kuba byo bironda bulungi. Ke kantu kembadde njagala obbalaga wano. Naye ne Butalejja nayo eri mu Buganda. Parliament si kifo kya kinyumu. 226 tutunulira abantu betwala mu Parliament. 226 abantu ba Buganda mutuwulirize. 226 temumala galonda bulonzi kyonakutte bendera eno. Parliament si ya bendera ku bendera. Parliament y'abantu basobola okutuusa ensonga z'abannansi. Buganda tekiikiridwa bulungi olw'abantu betwateeka mu Parliament. Nkugambye mukulu Meji njagala okole research wiiki eno ejja mulina bannamawulire mufune bamemba ba Parliament abawera mubabuuze nti etteeka ly'emmwanyi lye mwayisiza buwayiro kimulimu ki? Bwanika agamba mu bitundu byonna Buganda yalonda bubi, yalonda abantu abatasobolerako ddala. Buganda kyevudde ebeera emabega kati neeno Buganda ne Butalejja Buganda
gasaliddwako amataba amagombolola 7 eyo Buganda eyo Buganda kasooli abo omulimu gwabwe kujjako Museveni misango bagisibe kuba MPs okitegedde kati njagala okubuuza Abedi Bwanika mumaze yagamba Buganda eri bubi kubanga yalonda bubi ababaka Butale gyogirabye jo mukabyanyuma yagambye simanyi mukabyesije gundi eri abamuyita byesije mukabyesije yagambye si kirungi bannabyabufuzi abagenda ebweru ne bagamba nti balekerawo okuwa Uganda obuyambi abazungu ekyo obeera olumya abantu ba wansi kati mukyala byesije njagala otubuulire esente eziva ebweru w'eggwanga zituyamba ki olabye abantu be Butalejja jo walabye abantu b'omuwino walabye ekyabadde mu Owino ate nno wulire ekiri mu Owino muwulire waliwo ripooti eze ku mmeeza ya Museveni ripooti eze ku mmeeza ya Museveni egamba bweti ripooti eze ku mmeeza ya Museveni egamba bamuwadde kuliko ripooti ennene ya miko nga 80 ripooti eyo egamba bweti ebizimbe byonna mu kibuga Kampala wansi bivunze era twolekedde enjega eyagwa ekiteezi eyolekedde mu kibuga Kampala ebizimbe 80 ku buli 100 mu Uganda wansi byonna bifu olw'amazzi agalegama mu mifulejje muwulire bulungi ekintu kino mbako wokiteeka era musabe nnyo gavumenti empya ekwata obuyinza ng'obudde bukyali esobole okutereeza ekibuga Kampala otherwise wagenda kubeerawo okugwa kw'ebizimbe mu kibuga Kampala bagambye ebizimbe byonna bivundu wansi ettaka liremereddwa okubiwanirira ne bye bazimbisa wansi ng'enkokoto bikooye essaawa yonna waliwo ekijja Mukabesigye yagambye tetujjaawo tetugamba abazungu kutumba buyambi omuntu wa wansi ajja kulumwa kakati njagala tubuulire sente zituyamba kyabe Butalejja bawe emisolo n'ebweru wavaayo sente amagombolola 7 gonna mafu tubadde Butalejja kakati wano wawano Kasese awo tugenze Kasese neyo nayo Buganda yekiikirirayo ababaka ba Buganda be bakiikirireyo ati bakwambuse nabati bijja yogera ati namuraba kati kwa yamurabye namusomosa kati ya nakomawo nano na ritwe yokubiri nareka natwara azemwa ati sarese riva Nyamwamba riva Nyamwamba tuvudde Butalejja kati tuli Kasese Bwanika neyo nayo Buganda yekiikirirayo technology ye mumulabye ejo niyo technology ensyaka ebyo byonna kubanga Buganda yalonda ababaka babiri omulimu gwabwe kujjako Museveni misango bagiteke kuba MP azeemu atisa abalala engineers are helping people to cross the river. Yes, the river, the engineer. Yes, is the helping the people. Neyo nayo Buganda ekizibu ky'eggwanga lyonna kiri kimu Museveni kati senga omusajja bakunkumula muwala kati senga bakunkumula mubive essaawa zino awo n'abatwara nawe n'amuraba I don't know nawe n'amuraba they give you a lift crying even those ones they want to come this side even those ones want to come this side. Waliwo ekkobaane ly'abantu abayimiridde mu kkubo ly'amazima mu ggwanga Uganda olwatadde Ssaanya ne bamuyitirawo ku ma TV
atambula everywhere. Kansooke nzira waawe okujjayo point eno gye ngenda bagamba mujja kunsonyiwa programu y'olwaleero. Nyina ebintu bye njagala okujjayo tugende empola tujja bitegeera. Kitegedde? Awo nawe n'agenda. Sanya mwe mwatikinga ng'obululu because kyemmanyi twalonda oli ali mu studio awo simanyi Sanyuka TV simanyi biki we baamala okulonda we twamala okulonda nga 2021 January tebakwata mu December wa 2020 kungu wali onoonyezaako ku famire ya Kibalama nejja mu studio nejja neetubuulira kyeyitamu n'ebizibu bye balina wali obakyazizaako mu studio omwo. Bannayuganda mulabye media zonna zikolera mu 7 ne bannabyabufuzi bali abakadde be twasangawo. Mwali munoonyezaako ku famire ya Damulira ne mubayita mu studio bayogereko eri eggwanga kiki ekiri kusaanya. Ekiro nalabyeko programu ya Simbagane ey'olutindo eya Kibazo ku Simba ne studio yazifulumyemu n'atambula n'agenda ye yakyalidde wini byanyuma mu maka gaabwe Kasangati byanyuma n'ayogerako eri ensi ku lutindo nga pulizenta yasituse yagenze kubanga mbu Mukabesigye yagambye mbuye w'amaanyi ali ku mutindo gwa waggulu asobola okukulembera gundi ggwanga. Ye twamulabyeko Besigye twamulabyeko tumanyi ne waali ali mu kooti y'amagye. John Bosco Kibalama talabikangako. Kibazo wali ogenzeeko n'onoonya famire ya John Bosco Kibalama oba eyadda muliro oba eyakanatta nabo n'obakyalira n'obabuuza n'ojja n'obituleetera ku lutindo. Abaganda be waffe Mawokota bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Bwe kasongamba nti oyita n'empuuga nga nze nkwata ku nsawo siddamu kugiyita. Bwe kasongamba nti otambula n'empuuga manyirawo oli mubbi. Gwe mbulira gw'oyita naye gwe bw'ombulira gw'oyita naye nkubulira by'okola. Mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Kasitoba ng'oli mukwano gwa lw'omusana tosobola kuvaamu kyamagezi. Njagala bannaye mukatemeyo mukawe gundi oyo nkampeere Kibazo ate nga Kibazo gw'omu ku bannamawulire abaali respected. Kyova olaba n'ogwo gu BBS Terefayina bwe gwali gwakatandika nga banoonya abanaagukuza gw'omu ku be baaleeta mugukuze ng'olina following yo nga bakwagalako following yo naye mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Lwaki tonna bagenda kutubulira kubanga kiki kye mufuula ekyamaanyi ennyo ku Besigye. Besigye alina ki ekyamaanyi ennyo nga tumaze omutegeera ali mu kooti ye mulamu waali tumanyi ne lwanaakomawo. Damulira talabikangako Kibalama talabikangako Kanatta ne banne 18 naye zibasanze mu abayimirira mu kkubo ly'amazima. Ekirala abo abantu be muli mu kulwanirira bakomewo bagwa dda. Mukama yabuuza Samwiri olikomyawa okukaabirira ku lwa Sawulo nga namugaana okuba kabaka. Gwe wali olabyeko ebbeere erigudde ne liddamu ne libeera ettutu. Kadaga ayinza okuddamu okumera ettutu. Kakati ye Besigye mu byobufuzi ye byanyuma mu byobufuzi takyasobola kuddamu kumera ttutu ne bwaneeyogeza ebyabalungi. Kadaga ne bwamyula otumwa ne tubanga otwenkambo agenda okuvayo okujja mu bantu. Kyokka ng'abyudde otumwa asibye otuviiri simanyi namulabako simanyi yaludde wambu ng'azina paka kini.
Besigye tebakyasobola kudda mu mitima gy'abantu batubonyaabonyezza ekimala tebakyasobola kufuna kifu kyobula naye mwe muyina amagezi bakwata batya Besigye ekibiina kiramba simanya pressure group simanyi ba senior politicians ne bajjayo abantu 6 mbo simanyi sebo omusomi w'amawulire yagambye mbuno era poliisi ebakutte nga beebagajje nga kubanga babadde basazeewo okwebagajja ebipande bakigeza genda okiwulire bulungi ku NTV ekigambo kye bayita okwebagajja kitegeeza ositudde ekintu ekizito ekikusinga amaanyi ng'omuntu bw'anajja nkikugereze ntya n'osanga akaana aka P4 oba P7 nga kalwana n'eggolola ne kasooka keebagajja ggolola ne kamukuba ekigo ne kamusitula ne kamuteeka mu bbanga okwo kwe bayita okwebagajja weewaawo omusomi w'amawulire yagambye ne beebagajja ebipande ne beeyiwa ku nguudo ne baziba amakubo okugenda ku gundi ya Kenya. Nze nakola ku New Vision mu mawulire mba mmanyi lwaki baselectinga ebigambo ebyo. Nali nina mikwano gyange mu editorial nagendayo sigambye nti nali nkola mu editorial kituufu nali mukwerege naye nze sibeera wantu wesiyigira kintu bakulimba bakulimba bwemba sina kyenjigawo sibeerawo ebyo ebigambo mbu okwebagajja ne beebagajja ekipande okwebagajja kyotamanyi oba wakyogedde okigenderedde okugamba nti ekintu kyabadde kikwafu kati ekipande bakyebagajja batya balwana kuzza bali ku gundi nkugambye bw'abanga ani yagamba omusajja ye yayimba oluyimba chairman governor Walukaga nti obote bw'aba aliyinza okuzuukira n'akomawufu ga Uganda nekyo yagala ojja kifuna bw'ali batalidda nammwe temuddanga bw'aba kadaaga ayinza okuddamu n'amera ettutu ne libanga erya muwala wange wano nyina wano abaana bawala bange bali ludda waabo boolabaawo mu comment section yaabo nga sister zange zi Joyce Joyce kyeyakoze abantu okiyita kyakusaaga wano wameeyo nvuddeyo Besigye ne mukazi wo mwewummuze twabakoowa muli babi n'okusinga Museveni konna akazi keyogeza ku lutindo tetuddangamu kufuna mirembe okuva lwe twayingira okujjako okuvuganya gavumenti era gavumenti eno Gavumenti egenda kusasula obuwumbi bw'ensimbi 11 nga buno bwakusasulibwa abantu abo bonna abaali bagobebwa ku ttaka ery'omugenzi General Aronda Nyakairuma mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alagidde Ssaabaminisita wa Uganda Robert Nabbanja okulaba nga nnamwandu w'omugenzi General Aronda Nyakairuma agambibwa nti yagoba abantu bano ku ttaka naye asasulwa essente ettaka eryo mujjukira nga nali bagambako Ssaabaminisita yeyettise mujjukira nga mbagamba ku ttaka lya Aronda Nyakairima abantu abagambibwa nti omugenzi General Aronda Nyakairima abadde abasuza bakukunadde nga Lumonde mu Kikata bali ku byalo 7 okuli Kyerere East Kiyuni ebyalo 7 bya muntu omu Butikiro Dagaza ne Kiyuni Central mu district y'e Kyankwanzi ng'ettaka eryogerwako liwezaako square miles 3 namukadde w'emyaka 87 Dimitria Nachanze y'omu ku baali baagobwa ku ttaka kwe yali awangaalidde era ng'ono yabadde agaaniddwa okuziikibwa ku kibanja kye okutuusa Pulezidenti Museveni bwe yayingidde mu migozobano gy'ettaka lino. Pulezidenti Yoweri Kaguta Tebwabula Museveni yaweereza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okulaba ng'omukadde aziikibwa ku ttaka lino era n'alagira nti okumalawo endooliito zino nnamwandu wa General Aronda Nyakairima aliyirirwa obuwumbi 11. Kasinje bwe yamala okukola ripooti ewa pulezidenti Pulezidenti n'agamba omukyala Nyakairima bamusasule era tuli mu nteekateeka gavumenti egenda kumusasula ssente kubanga baamubalirira ettaka lye nga lirikwata $11 billion kati $24
kuno kwe tulimu bagenda muwako biliyoni 3. Abatuuze ababadde abanyiikaavu olwa munnaabwe okugaanibwa okuziikibwa ku ttaka kw'abadde awangaalidde babuulidde Ssaabaminisita Nabbanja ennaku gye bayitamu nga batuntuzibwa ku ttaka. Mu 2022 ettaka n'okutuusa kati mu bibanja byabwe era batereera entende. Nyakairimu omuntu omu alina ebyalo 7 ettaka lya byalo 7. Nyakairima ne Museveni bajja mu buyinza mu 86. Abantu basengako mu myaka gya 6 okudda eri mu 5 mwana mu 3 mwani bo ne bajja ne balitwala mu 2000 mwegi ne bagobako abantu abali banyiniryo ne bagobwako. Kati Museveni aligula taligulira bano ettaka eryo nalikolerako gundi 1 episode 1 nembagamba Museveni agenda digulira Banyarwanda mu birabye aliguze mbagenda digula biliyoni 11 aziwe namwandu ettaka lye bayita omwandu gwe twasomyeko eggulo ebyobugagga Semaka byabaalese nga afudde omwandu bagenda kugugula biliyoni 11 mbweno financial yabagenda kumuwaako biliyoni 3 zigenda va parliament yaziyisa mu budget mulimu sente z'okusasula namwandu wa alonda. Museveni agenda ziggawa mujjukira ngamba buulira okugulira Abanyarwanda ettaka kati ebyalo 7 bannayuganda bannansangwa bagobwako oba abatonotono abakyaliko bagobwako kati bwe baligula gwe bawe ekyapa agenda kuba Munyarwanda. Naye okujjako basajja mu obusiru oyinza otya okugula ebyalo 7 ng'ogenda teekako ki? Oyinza otya okweyagaliza omuntu omu weyagaliza ebyalo 7? Nyakairima bwe baali bakuziika ku 5 ku 10 wagijaamu. Naye bannaye basajja mmwe nalindabye Bayibuli egamba ekintu kikyasinza okuba ekibi ye yali alina okufugibwa okufuga eyali omuddu bw'afuga byebijja byebiddako nti omuntu omu n'oba n'ebyalo 7 square miles 3 ate nga alina eddala liri awo emigadde awo alina eddala mu bitundu ebyenjawulo alina eddala lyalo na mwapa abakyoli ne bamukunamira ne bamweyambulira abakazi ne bamukuba amabeere mu kawompo n'afwa walyoka n'ofa. Omululu ogwo walyoka n'ofa era Katonda alina ebintu byalaba. Nyakairima walyoka n'ofa nkiddamu walyoka n'ofa. Senga n'abennyonyi baggulawo eddirisa ne basindika omulambo gwo mu ocean naawe n'ogenda ng'Osama bin Laden ne mugana omuntu okuziika ku kibanja abaana n'obagana okuziika jjajja waabwe ku kibanja abantu abaadiwo mu 6. Kangende mu kigambo nve ku mbwa za Museveni. So bannayuganda mwongere amaanyi omupiira tuli mu box ya Museveni atema omuntu saawa yonna penalty. Ekyo temukyerabira. Tugenze mu kigambo Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukobaza olunaku lwa Mukama tuze wano mu kigambo ky'ekitukuvu mukwano tuzze tusaba otusomesa otuyigirize ekigambo ky'ekitukuvu kiganye Mukama kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna ate nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okuba atasaanira in Jesus' name. Amen. Waliwo abantu abayimiridde mu kkubo ly'obwenkanya naye ne bamatiza abantu nti bo be bakola obwenkanya. Mu Bayibuli byali bibaddewo nga bw'olaba ba Balamu nga bw'olaba ba Museveni bwe bayimiridde mu kkubo
lya bannayuganda ne batafuna bwenkanya. Saanya gwolaba ebintu byakola ne byayogera waliwo ayimiridde waawo saanya obutafuna bwenkanya. Wulira ekitabo kino eky'Abassekabaka ekya Samwiri ekyokubiri essula 15. Bassekabaka ekyokubiri essula 15 tugenda kusooka kuva ku lunyiriri olusooka naye waliwo we tujja okubuuka tugende ku lunyiriri lw'enjagala lwengenda obbalekera ng'essaala gye tugenda okwongera okusaba. Twagisaba naye tugenda kwongera okugisaba neera Mukama akituukirize. Wulira essula ye-15 awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo Abusaalomu ne yeete kati eyo njiri nnamba eyo awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo kati ebyo olina bisoma ng'ogenze mu lunyiri mu ssula ye-13 eye-14 n'ova eyo bw'otyo eyo-13 awo n'ojja mu ye-14 kati awo wojja okusomera ebyo Bayibuli ebagamba nti awo oluvannyuma lw'ebyo ebyo nno buli woolabanga akantu ako mu Bayibuli ate mwekali nnyo. Waliwo chapter ng'etandika bw'etyo bw'ogenda mu Bassekabaka ekisooka essula 22 era zonna zitandika zityo. Awo oluvannyuma lw'ebyo Akabu n'atwala olusuku lwa Nabbosi. Oluvannyuma lw'ebiriwa awo oluvannyuma lw'ebyo Benikadadi n'alumba Isirayiri. Oluvannyuma lw'ebiriwa kati wano va mu lunyiriri olw'e13 olabe ebyaliwo n'olw'e14 oluvannyuma lw'ebyo waliwo ebyasookawo mu Uganda okutuuka wano okuyimirira mu mazima gano. Awo oluvannyuma lwa by election y'Ekyaddondo olwo tuyingira mu chapter endala. Oluvannyuma lwa Nuupu okubeera created mu Uganda biki ebyaddako? Bibino ebyaddako. Oluvannyuma lw'ebyo mu Bayibuli waliyo ebyayo. Nkugamba oluvannyuma lw'ebyo ebiri e Uganda kati bye bitutuusa mu bino. Tewaliiwo naawe by'oyitamu kati waliwo ebiri emabega waabyo. Waliwo oluvannyuma lw'ebyo ky'ova oyita mu ekyo ky'olimu kati. Oluvannyuma lw'okuba n'abonera awo wooli wadduka ew'omusajja n'omudisappointinga ye yali akwagala n'ogenda gye bakuwuttula emiggo. Oluvannyuma lw'abiri bye wadduka. Oluvannyuma lw'okugaana okusoma n'odduka nga school fees nga weeziri n'ogenda kye kyakuviiramu ebyo. Awo oluvannyuma lw'okugyamu olubuto ne bakugyamu n'abaana kubanga olubuto lwavundirayo. Awo oluvannyuma lw'ebyo olw'okutambula obulungi ky'ova ovuga emmotoka ennene kuba Mukama yakuwa omukisa gwo. Oluvannyuma lw'okugumiikiriza byonna ky'ova okola buto. Kati buli kintu oluvannyuma lw'ekyo kye wakola oba kirungi oba kibi waliwo ebirala by'ogenda oyitamu oluvannyuma lw'ebyo ebiyise. Eyo enjiri ndowooza ewedde eya verse 1. Kati wulira biki ebyaliwo. Kati buli omutandika okujjukira ebiri oluvannyuma lw'ebyo. Ku batooki gy'ovudde omanye oluvannyuma lw'ebyo ogenda kulaba nti oluvannyuma lwa kino waliwo kino. Oluvannyuma lwa kino waliwo kino. Oluvannyuma lw'okugaana okusoma sciences ne mathematics nasubwa chance y'okukolera New Vision nga ndi life gundi wa New Vision. Era kati ne mala nfuna chance eddayo mu senior 1 kati nja kusoma bya nsonga. Oluvannyuma lw'okugaana okusoma prep n'otandika okuyimirira eri mu busonda mu buzikiza ebyavaamu obimanyi. Si byebyo kati wama. Oluvannyuma lw'okugaana preps. Oluvannyuma lw'okugaana okusaba. Gekera eggaali n'embalaasi n'abasajja 5 okuddukiranga mu maaso ge. Abusaalomu n'agolokokanga mu makya n'ayimirira ku kkubo erya wankaaki. Awo olwatuuka omuntu yenna bwe yabanga n'ensonga eyali ey'okujja eri kabaka okusalirwa omusango, awo Abusaalomu n'amuyitanga n'amugamba nti oli wa ku kyalo ki? N'ayogera nti omuddu wo
wa mu kika kimu kya Isirayiri. Abusalomu n'amugamba nti laba ebigambo byo birungi bya nsonga naye tewali muntu kabaka gw'atikkidde okuwulira. Abusalomu n'ayogeranga era nti singa nze nfuuliddwa mulamuzi mu nsi buli muntu alina ensonga yonna oba musango ajjenga gye ndi nange nandimukoledde eby'ensonga. Abusalomu yali mutabani wa Dawudi. Yatuuka n'ayagala okubba obukulembeze ku kitaawe. N'akeeranga ku makya n'ayimirira ku wankaaki. N'ayimirira mu kkubo ly'obwenkanya bw'abaana ba Isirayiri. Buli eyanoonyanga obwenkanya ng'asangawo Abusalomu nga munnange sole teriiyo yadde kantu. Era tojja kusobola ye tewali naye ovaawa ye bannaaye nti nze nva butalejja naye munnange omugga gwasazeeko ffenna tuvunze ebigere Domba ali Kampala aleppuka n'ennuupu maama we yavunze ebigere Dombo n'ayimirira mu kkubo ly'obwenkanya abantu ne batafuna bwenkanya wabula nga abamatiza nti taata Dawudi talina gwe yateekawo okukola ku nsonga zammwe. Museveni buli gy'alaga ne bamugamba owange eddwaliro anti mwalonda bubi naye ng'essente zaffe be bazibba bali mu kuzizimba mu Rwanda ekulaakulana ffe be bayimiridde mu kkubo ly'obwenkanya bwa Uganda. Abusalomu yayimirira mu kkubo ly'obwenkanya abantu ne batafuna bwenkanya abantu ne wabeerawo okubonaabona kw'abantu naye nga buli omu amugamba munnange kati ky'oba okola genda eyo ozimbe structure senga nze mbadde omwandifunye obwenkanya naye munnange ekiri wano mune beebase bwebasi ba MP bwe mwalonda NUP nalabako oyo omukazi simanyi yennaani oyo aoperatingira egindi ekyambogo yaani olwo olukazi lwa NRM lwerwani olukazi olwo olufaanana jjajja waliwo omusajja olwo lwoperatingira ennagundi wali enna simanyiwa waliwo omukazi yakulanga omusajja yaani Namyalo mumuleke eyo gundi okunzijjukiza nze nja kwejjukiza. Namyalo yayimira ku TV n'agamba Kyagulanyi bukyangajja akoledde ky'abantu Kyagulanyi akoledde ky'abantu asooka abeereko kyakola tulabe nti Kyagulanyi azimbye oluguudo luluno nti Kyagulanyi azimbye oluguudo lwerude be bayimiridde mu kkubo ly'enkyukakyuka n'ekkubo ly'obwenkanya abantu ne batafuna bwenkanya wabula nga bafuba nnyo okukulaga nti ate bo beebenkanya balamu ayimiridde mu kkubo ly'abaana ofuna obwenkanya abalaga nti ate NUP yembye nnyo Kyagulanyi ye mubye nnyo bino Abusalomu yabikola abantu ne balumwa nga waliwo ayimiridde mu kkubo ly'obwenkanya bwabwe. Omuntu yenna bwe yasemberanga okumwe naye ebyo byonna bigenda okubeerawo. Bayibuli egambye yasooka n'afunayo abasajja be abasobola bakajubi okulaga nti wali 50 abaddukira mu maaso g'emmotoka ye simanyi ne bakola batya balage bw'aba agenda okusala ennaanasi shut up you bapangapangawo okulaga nti weebali naye nga bayimiridde mu kkubo ly'abantu. Kati bino byonna babikola nga baagala okutwala obwenkanya bw'abantu then nabo okuyisaawo ebyetaago byabwe. Ono omwana yali ayagala kuwamba kitaawe. Naye mu ebyo byonna yalumya abantu be baalumwanga n'atwala abakungu bonna mu nsi n'omwali ne bakabona omwali ne baki bonna ne badda ku sayidi ye omwana kuwamba kitaawe. Ebisigadde ojja bisomaawo kuba njagala genda mu kyawandiikibwa ekirala ebisigadde ojja bisomaawo naye njagala mbuke ngende ku lunyiriri olwa 10.
doka tulusome wano owulire Sarah Daudi gye yasoma oluvannyuma lw'ebyo byonna nga bazibye obwenkanya okujja gyali kanayongereko masanza n'agolanga omukono gwe n'amukwatako n'amunywegera awo bw'atyo Abusalomu bwe yakolanga Isirayiri yenna abajjanga eri kabaka okusalirwa emisango awo Abusalomu n'abba bw'atyo emyoyo gy'abasajja ba Isirayiri. Ebyo babikola kubba myoyo gyammwe babikoze bwe batyo ne babba omwoyo gwa Ssaanya. Babikoze bwe bamala okunyigiriza omwana yanyigiriza bannansi Abayisirayiri ate n'ababbako emitima gyabwe. Ebyo ba Museveni bye bakola bwe bamala okukunyigiriza ne bakugamba ekikubonyabonya kuwagira nkyukakyuka. Era kakati bw'oba oyagala okwambala ku suuti oyagala okusiba ku ttaayi genda ogambe nti mmwe nti wayokya abasirikale n'ofa nabo mwenna ne babaziika. Kati bajjajjaffe bali abali mu kyalo ababiwulira ku buleediyo ne ku TV ne bagamba bannaye Kyagulanyi omwana yeeyokya bannange omwana n'alagira munnaye ayiweko amafuta yeeyokye naye nga Kyagulanyi mubi yoyi eyiwaffe twalinayo omukadde ng'agamba yoyi bali bamuyita Yoniya. Taata yagenda n'agenda akwata mutabani we ng'alina by'akoze n'agamba yoyi Katongola munonye yoyi oyo Katongola mututa n'akomawo yoyi. Kati abakadde babeereyo ne bagamba yoyi nga bawuliririza ddala omuganda wange mukama wange Honorable Zaake tusanise okulaba ssebo bakola bwe batyo ne bakunyigiriza. Bayibuli egambye nabba emitima gy'abantu bonna mu Isirayiri. Omuntu akunyigiriza ate n'akubbako n'omutima nga ba Museveni bwe batta abantu bazze batta abantu naye bamaliriza bateekawo embeera ebba emitima. Nolaba ab'ebutalejja bali mu kugamba mbw ate Museveni tuyambe bali bakubye n'engalo okubakkiriza okuziika jjajjaabwe ku kibanja kye kye yasengako mu 1960 bakubye engalo ne beebaza Nabbanja okukkiriza jjajja waabwe okuziikibwa ku kibanja kye kye yasengako nga ne Nabbanja tannazaalibwa. Olaba okutta institutions kino kitegeeza kutta institutions nti kakati buli kintu Museveni alina okusalawo gwe banaaziika ne gwe banaayokya. Bayibuli egambye ekyo bakikola ate ne babba n'emitima gy'abantu. Uganda babba emitima gy'abantu ne bagijja mu nnyama zaabwe ne baziteeka mu kibokisi ne bagivuga bagitwale bagitunde. Ate babba n'emitima egy'okutegeera ne babba okutegeera kw'abantu. Olaba nange Bayibuli. Awo lwatubuzi mu nsi buli muntu alina ensonga yonna oba musango ajjenga gyendi nange nandimukoledde ebyensonga. Nti senga nze nsobola okukikola naye mwalonda bubi. Mwe ab'emitiana mubonaabona lwakuba mwalonda Zaake. Mubonaabona lwakuba mwalonda NUP. Ebutalejja waliyo NUP. Kasese waliyo NUP. Naye mulabye ekiri Ebutalejja ne Kasese waliwo abayimiridde mu kkubo ly'obwenkanya bwa Uganda. Awo lwatuuka omuntu yenna bwe yasemberanga okumweyanza n'agolanga omukono gwe ng'amaze obbikola ng'ate bamweyanza nga bwe mulabye bwe bakubye engalo okukkiriza okuziika nannyini kibanja ku kibanja kye. Era ne beesiima nnyo Museveni agenda bagulira ettaka square miles 3 ezaabwe Museveni yajja kwebali. N'amukwatako n'amunywegera. Awo bw'atyo Abusalomu bwe yakolanga Isirayiri yenna abajjanga eri kabaka okusalirwa emisango. Awo Abusalomu n'abba bw'atyo emyoyo gy'abasajja ba Isirayiri. Bw'atyo Abusalomu bwe yakola abantu bonna abajjanga ewa kabaka. Kabaka kitegeeza bwenkanya. Omanyi lwaki kabaka taziika? Omanyi lwaki mu nnono ya Buganda kabaka taziika? Kabaka simbo ya bulamu.
kabaka simbo ya bwenkanya, kabaka simbo ya mirembe, kabaka simbo ya bulamu tayinza kubeera mu kuziika. Kabaka asobola okubeera ku birthday kubanga obulamu buba buzze. Kabaka taziika. Era omuntu yenna bw'afa wabaawo n'okwetonda. Twakuumye bubi ayisa abasajja. Ab'emmamba mujjukira episode ze nabakolera mmwe. Mulabe ekiri mu kika ky'emmamba. Kambe esonyiwe. Olwatuuka emyaka 4 bwe gyaggwa, Abusalomu n'agamba kabaka nti nkwegayiridde ngende ensasula obweyamo bwange bwe neeyama Mukama e Kebbulooni. Okay. Ebisigadde awo ojja bisoma. Kambuke ngende mu ssuula, kangende mu lunyiriri. Kangende mu lunyiriri luno owulire. Kiseera kyatuuka ne kitegeerekeka bulungi omwana kye yali anoonya. Dawudi n'akimanya nti omwana kuwamba obwenkanya yabuwamba. Nga n'abantu bonna yabbye emitima gyabwe. Waliwo n'omusajja yali omuwi w'amagezi ow'amaanyi ennyo mu gavumenti ya Dawudi, naye n'asala eddiiro naye omutima ne bagubba ne bagutwala. Dawudi n'agamba bw'ati. Samwiri ekyokubiri 15:3. Awo Dawudi n'alinnya awayambukirwa ku lusozi olw'Emizayituuni n'akaaba amaziga ng'alinnya, era yali yeebisse omutwe nga talina ngatto. N'abantu bonna abaali naye ne beebikka buli muntu omutwe ne balinnya nga bakaaba amaziga nga balinnya. 3. Dawudi baamuzoganya. Ono Dawudi akaaba, Bayibuli egambye Dawudi n'alinnya olusozi ng'akaaba. Dawudi yatta Goliath. Dawudi yakuba Abafirisuuti. Dawudi yakwata Abafirisuuti bamutuma ebikuta by'Abafirisuuti 10 n'aleeta ebikuta 200. Sawulo yayagala okumuttisa Abafirisuuti n'amugamba yamugamba nze buli kimu nkirina nze ndi kabaka. Tolina kyogenda kumpa okutwala muwala wange, wabula genda okomole Abafirisuuti ondeetera ebikuta byabwe, ebikuta by'abasajja 10. Ng'ayagala agenda Abafirisuuti bamuttireyo, Dawudi yamuleetera ebikuta n'amuteeramu n'ennyeebwa. Yamutuma 10 yaleeta 10 ebi. Owulira obuzira bwe yali aliko, kati olutalo luno lugambye alinnya olusozi nga yeebise ne ku maaso, naye nga Dawudi akaaba. Mulabaga amaziga ge mukaaba mu Uganda. Dawudi yagakaaba nga alinnya olusozi olw'okuba waliwo omuntu eyali ayimiridde mu bwenkanya. Dawudi n'agamba atya? Ne wabaawo yabuulira Dawudi nti Akisoferi ali mu bo abeekobaanye ne Abusalomu. Dawudi n'ayogera nti nkwegayidde ayi Mukama, fuula okuteesa kwa Akisoferi okuba obusirusiru. Ne bagamba Dawudi nti omuwi w'amagezi w'omukulu omwami gwe bayita Akisoferi okuva ennyendo mukungwe ali kimu, nkugambye ali kimu n'abasajja bagenda kwe, abasajja bakufuukidde ne musajja wooli ow'obutaayi ow'obukooti bagenda kukutwala. Dawudi n'agamba ayi Mukama, kino kyo kyendabye kiri ekintu kimu, Akisoferi muwa amagezi ag'obusiru. Gamba nageko Dawudi ng'akaaba olutalo, ng'akaaba amaziga ng'alinnya olusozi, olutalo ng'olutalo lukaaye. Bayibuli egambye Dawudi n'akaaba. Dawudi n'akaaba, naye Saala gye yasaba egamba nti ayi Mukama, abasajja abo bawa amagezi ag'obusiru, taddayo okuteesa eby'amagezi, wabula ateese bya kisiru byokka. Waliwo amaziga gali ludda wa bannange.
Seka mulindeko gagano Mabyangu bigenda kubamu amaziga. Bigenda kubamu obulumi. Daudi omulabi. Bigenda kubamu amakomera. Naye temugwamu maanyi baganda bange. Esebo. Akisoferi nga amwekiise. Temugwamu maanyi. Kyanaku nti muganda waffe Frank bamuse bamutiddawo kyengera. Akisoferi olwo ali ku saidi eri bawala banya Daudi. Nga tumaze okutuuka. Abasirikale basibye ekkubo nga bafuba okulaba nti oba oli awo Ashraf tumutuusa late. Daudi yakaaba. Kyanaku nnyo. Muvumu naye Daudi yakaaba. Afudde njagala obbasaba manyi kibaluma manyi fena kitutta munda. Mubeere bagumu. Ne bw'oba toli mugumu wakiri pretending nti oli mugumu. Ojja kwekanga ng'ogumye. Kati okuguma kye tusigaza kyokka. Daudi alinnya lusozi olwo. Kyokka. Daudi ali kuki? Ali ku lusozi. Olunaku lujja kukya. Twenyumirize mu bye tukola kubanga si bikyamu baganda bange tetuli bakyamu. Daudi ali ku lusozi. Kyanaku naye mbadde nnyina okuba amawulire ago ag'ennaku. Babi abadde anemesa okujja okwogera nammwe ng'alowooza nti nyina engeri gye nnyinza obatuusako amawulire ago ey'enjawulo. Naye nga nyina babulira mazima kubanga bino bye tulimu yaddala. Kansabe ffenna Mukama atugumye. Olwo Akisoferi ali wali yatuginye ekintu. Following Ashraf. Nenjaga bazaamu amaanyi nti Ashraf tunesubi tajja kutereera. Kyanaku nnyo. Omwana w'abandi oyo munsaasire nze baganda bange simanyi bwe nnyinza kunnyonnyola abazadde b'abaana abo. Simanyi nammwe bwe nnyinza bannyonnyola. Naye kye nnyinza okugamba kwe kubabulira amazima. Ge mawulire ge mbadde njagala obbawa mikwano gyange. Ne buli omu agumye munne. Buli omu awo Daudi abaana abo mubakwateko mumuhaginge munyweze fenna twesibe ekimyu buli omu agumire. Awo Daudi n'akaaba Bayibuli begambye. Bayibuli egamba nti awo Daudi n'akola ki? Olabye olusozi. Omama mebeni wange jangu okomewo osoma olunyiriri olwo kirabika bana abantu tebaluwulidde ku mawulu bongere. Saagala muzenyi wano. Samwiri ekyokubiri 15:3. Awo Dawudi n'alinnya awayambukirwa ku lusozi olw'emizayituuni n'akaaba amaziga ng'alinnya era yali yeebisse omutwe nga talina ngatto. N'abantu bonna abaali naye ne beebikka buli muntu omutwe ne balinnya nga bakaaba amaziga nga balinnya. 3. Ne wabaawo yabuulira Dawudi nti Akisoferi ali mu bo abeekobaanye ne Abusalomu. Dawudi n'ayogera nti nkwegayidde ayi Mukama fuula okuteesa kwa Akisoferi okuba obusirusiru. Ye Sara mugende mugisabe obusirusiru mu kampu y'omulabe waffe. Dawudi n'asaba Sara y'obusirusiru. Mukama tukowola omwoyo w'obusiru mu kampu y'omulabe waffe mu linnya lya Yesu. Tukowola obusirusiru mu kampu ya Akisoferi mu linnya lya Yesu. Wulira. Obusirusiru buli mu kampu ya Akisoferi tosobola kikkiriza gwe. Obusirusiru buli mu kampu ya Akisoferi tosobola kikkiriza. Sanja mwe mwatikinga ng'obululu. Tuli mu kigambo. Kyemmanyi twalonda oli mukomera. Sokota kula omutwe ojjukire. A few moments later. Twakwatibwa ne ba Edi Mutwe. Abataalonda. Njagala ntegeeze eggwanga. Amaziga mpulira gagala ku Akisoferi. Twakwatibwa ne Nubiyaniri, Edi Mutwe, ne Badani Magiki. Amagezi ag'obusiru mu linnya lya Yesu tugalangirira. Ebigambo eby'obulimba tubirangirira mu kamwa ko mu linnya lya Yesu. Ne bata abantu baabo ab'omuzinzi. Yesebu. Nalina miliyoni 2 ezampebwa ku kitebe. Miliyoni 2. Nengula ebipiira, nembiwa abaana buli kipiira twali tukikubira emitwalo 5. Nange naliwo.
jampa milioni 3 kati namu ebigambo ebyobulimba ayi mukama Akisoferi tumulangira kamagezi ag'obusiru nalina abavubuka sanya timu bagita timu sanya erinnya kwe lyajja liki omunange mwe nali kakati timu eyo okugiyita sanya nerinnya okunkalako lyali lyaku eringa gali nange nali mu eyo timu tulumba lumu twali mu kabinja akayitibwa bali Akisoferi nga tugenderera ekigendererwa kyaffe ekikulu twagenderera kumamula ku gavumenti esala gy'oba osaba mukama ayiwa omwoyo w'obusiru mu kampu y'omulabe waffe wulira Abefeso katugendeko mu Befeso tusabe tuve wano Abefeso sura 6 Ephesians chapter 6 verse 7 from verse 10 Ephesians chapter 6 from verse 10 wulira bulungi essula ya mukaaga engana amaanyi mukama waffe ne mubuyinza mukama waabwe era owammwe ali mu ggulu so tewali kusosola mu bantu gy'ali ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mukama waffe obuyinza obw'amaanyi ge mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda oke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani kubanga tetuneggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde ekyomukifuba obutuukirivu era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe ekyenkomerero mubeere b'amaanyi mu mukama waffe bwe mutyo bwe mujja okuyita ku olwo olusozi olwo lwe tulinnyo olwo lwakaabya Dawudi olwo Bayibuli egambye bweti temwerabira omusipi ogw'amazima mu kiwato kyammwe Museveni ekibayenjebudde okutuuka awo empale zaabwe okugwa ne basigala nga bali bwereere mu bo temuliimu mazima eseppeewo ey'obulokofu buli bw'obeera ensi ekumanye nti oli mu Kristu bannaffe b'Abayisiraamu bo bagitungira ddala bo bajambala naye ne bw'oba togyambadde w'obeera abantu bakumanye nti bannange ddala oyo omusajja mukatuliki seppeewo eyo gitegeko ey'obulokofu abantu bategere oyo omusajja mulokole mu byobufuzi buli w'obeera beera n'enkofiira eyo abantu bategeere nti ono wa Nuupu eyinza obutabeera enkofiira eno emmyufu gye twambala naye ebikolwa byo oyambala amazima mu kiwato kyo tulyoke tuba abatalina mazima bajja kikakasa wenjogeera kati Museveni akutte empale abasajja bamugoba akutte empale omusipi talina kyokka alina amagato yenna ali awo yayambala amagato amanene yayambala ebipale ebinene naye tewali amazima tegali mu kiwato kye waliwo omwana yagamba mbuno bakolerera biwato mmwe emisipi omusipi ogw'amazima bwe gulivaawo ne bw'oliba oyina emmundu ne bw'oliba oyina baminisita labayo obulimba bwa Museveni bwe bumuggyeko baminisita bonna ne basigala kulya kasaala kati alina abantu aba alina Sanya ne Fulufiga kabineti yonna ne bw'oginoonya togirabako omusipi talina buli atunula ku bwereere bwe nga lidduka bukyagumiddwa abantu bali ku lubatu bwe bati juzi mutabani wa Bidandisali yavuddeyo najja naye najja agezaagezako kati ate oba naye oba yaguddewa kuba be balwana nabo balina amazima mu kiwato kyabwe nasomesa amazima ne nkugamba amazima Bayibuli yagageraageranya n'omusipi ku mpale era bwe twasoma obwo bubaka twayambaza omusirikale yenna nga bw'ayambala ne tutemaatema buli kantu konna kaalina amakulu gaako twakwata ow'ensFC be batera okubyambala abo ab'ensFC n'asiba omusipi ekisooka ku musipi kukwata mpale toswala
Ekyokubiri, ekirala ky'omusipi oteekako Bennett amazima Hamadikaria ekyokulwanyisa ekiweeka ebyokulwanyisa. Oteekako Bennett, n'oteekako pistol, n'oteekako zinzimya in case ng'ennyo nti ekuluma n'onywa amazzi. Oteekako jaketi y'ogizingazinga n'ogisiba wano in case nga obutiti bukutuukiridde. Amazima n'osumululako jaketi n'ogyambala. Oteekako wano bomu wano. Kati ekintu kyonna omusipi kyekyokulwanyisa ekiweeka ebyokulwanyisa. Temuva ku mazima aba NUP. Temuva ku byambalo byonna Bayibuli yatugamba oba tulwana olutalo olw'omubiri tululwane, temwerabira ebyambalo eby'omwoyo ebyo. Amazima tegava. Bayibuli egambye ekigambo temulekangayo okwogera. Temulekangayo ekigambo kuba ekigambo kitala. Temulekangayo obutukuvu n'obutuukirivu nti abaana babasibira obwereere gavumenti n'ebeegayirira. Bannange mukkirize tubate. Bannaye lwaki temukkiriza ne tubata? Lwaki temukkiriza ne tubawa amayumba? Lwaki temukkiriza ne tubawa amayumba? Awo obutukuvu kyakulwanyisa, amazima kyakulwanyisa, ate biwangula. Ebyo bye tukubisizza bannabyabufuzi ba Museveni abaatufugira mu bulimba, mu butemu, mu bubbi, bonna bali ku ttaka. Kati olwaleero ali mu kuzimba opposition mpya omuli era balaba bonna bali kudduka. Simanyi mbuse makadde, simanyi bamugobye, ate abamugobye naye abagobye. Simanyi ate mbadde ndyawo mbulukwago, kati wamaanyi nnyo alina ttiimu y'abalooyo okuva Kenya be bagenda okuwoza guno omusango. Mbwera ye Besigye wamaanyi alina balooyo ebweru laba. Besigye ne Lukwago baatukuŋŋaanyisa emikono gya ICC giriwa. Besigye ne Lukwago baatukuŋŋaanyisa emikono gya ICC tugibawa tutegeko endagamuntu nini namba ziriwa. Ebyo tebakyabyogerako. Petition ya ICC bagituusizaawo. Nuupu eyakajja bali bakuŋŋaanya emikono nga nuupu tennajja. Nuupu nejja nekola ebyayo nga tetuyise kubawa mikono ogwabwe gutambula. Wamma Mukama abawo omukisa. Finally, mwambale ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu bwe mutyo musobole okuyimirira eri enkwe z'omulabe Setaani n'okuyimirira mu biseera ebibi. Dawudi ng'ali ku lusozi oluwanvu olwo ng'atambula ng'akaaba, tuyimirire naye. Nkukakasa nga Abusalomu teyasobola kutwala ntebe ya Dawudi. Katonda nga bwali omulamu tujja kumalako. Newankubadde Abusalomu agezaako okubba emitima gy'Abannayuganda wakati mu kubanyigiriza, naye Mukama yeebazibwe kuba tulina Katonda. Mwambale ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu muyinze okuyimirira eri enkwe z'omubi Setaani. Essaala gye tusaba okutanula na leero tulangirira omwoyo gw'obusiru, ebigambo by'obulimba mu kamwa k'abasajja ba Abusalomu mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama, kitwale kino tubikuddiza. Amiina. Sinkana abalwadde, sinkana abanyigirizibwa, sinkana buli omu nga bwakwetaaga mu linnya lya Yesu. Amiina. Ale ugamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange tindokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusa kimukomeo omutukuvu tusaba ebyennaffe ffenna era abooluganda bonna lema okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa, Mukama abanjagalire mubeere bulungi, tusisinkane enkya. Mukama bw'anaaba ayagadde mubeere bulungi. Mweraba. Sign out.